Ronnie Genius. Akulese. Basebo ne banyabo tuzze wano okugulawo salooni ya Ronnie Genius gye twamukolera. Twamuwa akasente katono nnyo naye tuzze okulaba kiki yakola. Olwo nno bwe tunaalaba nga kyeyakola kiriko obusinziiriso tulabe engeri era gye tumupikamu amaanyi. Amina. Kale bannayuganda omukulu atuuse musanyufu nnyo eyampisamu akasimu okusokera ddala n'aŋŋamba kikantu kikusobola okukola ng'ogyeko amawulire ak'ebbala akalala nemugamba kirowoozo kyange kyandibadde nnyo mu saaluuni naga ena mesagi gye nkusindikidde tandikira okwo ngenda kujja nkulambule ebintu bitereere. So erwaleero yesterday ansindikidde akamesagi n'aŋŋamba oli bulungi nzije okategedde oli bulungi nzije nemugamba nze mbise dadi huwa yatuuse tusanyusa okukulaba dadi. Omukulu Kasiko mutaasa ataasa ono ye munnamawulire gwe nasooka okukolagana naye. Akoze bulungi nnyo, alinga Lupi, alinga Kacumbaali, alinga Ande. Abo be bannamawulire ab'amazima aba transparency beweesiga ate balina n'omukisa. Eriyo munnamawulire ajja mu maka go n'osiraana n'akusiraanya busiraanyi. Kale kyova olaba asinga omwana ono kuba yajja mu bulamu bwange sejjusa mazima ate gakyali mabagendo saaluuni yegenda osinga okuba y'omutindo gwerinda kati ebisinga tugambye ande tubalire 1 2 3 Kongs Ronnie yes tugende yes saaluuni officially egudwawo mutongole kati abantu bajiba bakoleko muzeeyi nga wazze emikisa gyonna gitiridde biwedde muzeeyi we bali kusiima n'ojja nze ndi musanyufu nnyo olw'omukulu ono kuba ababaka bangi nnyo mu kibuga ne baayuuza bannamawulire tukolera nnyo n'abayimba abasinga ne baayuuza ne anyumirwa nnyo okubanga gwakoze naye nate tabeera kyekimu ng'akyukira ddala. Akantu ako kategeeza nga ndi nabo amuke. Omukulu ono bw'ova musisinkana ebyange ebimu byakyukamu mu nyambala, mu ndabika, mu ntunula, kushegera ne mu kwegendereza ne mu kwogera ne mu kasente. Nze mu butuufu saagala kubeera na muntu nga talinaawo kiddako. Era kyova olaba abantu bembeera nabo mbateekamu okulaba nga beekolankolanya. Lupimo bange ennyumba nakola kyenteekeddwa okukola. Njagala omuntu nga mwongerako si kukozesa muntu n'obeera ng'oliyuuza. Wajja kukyusa industry yonna abamawulire abalimu amagezi bajja kukyuka. Abalimu amagezi tujja kukwatiza babbakoleki bakyuke kuba siri gavumenti nani sirina naye akatono ke mbanfunye ngabanako ne munnanga ansemberedde ankoledde obulungi bayida kantu alina omukisa guno okutegeeza abakuba amasimu agaabo kisaawa mwetaaga buyambi nyamba mikwano gyange bemmanyi ate okusinziira ku bulungi bwabwe gyenti siri gavumenti nti ngenda kuyamba nsi yonna ngimala eyo sente ezijjawa nange benyamba mmala kipulaningira nemanya nti Ronnie Genius oyo jamuteekamu omukadde bwange 12 nga bwe nakola ku mutabani wange eri Muwonge. Muwonge jangu wano takyabanja Muwonge bakuta mugoberedde mutabani wange Muwonge ebbanga ddene nga ndi naye era namugulidde ettaka ekyapa kiramba kya bukadde 5 era kati road nekyo namula kipulaningira tikingwako bugwi tikangabe era nga bwe ndiyo pulaningira Kacumbaali Kacumbaali sawa yonna amina tata dadi twamala annamawulire omusajja ono tumubeereremu nga bwe twatandika omubeereramu from the start because he's a good man, he's a parent,
ate alina omutima omulungi alina omutima mulungi no olaba singa bakusuula muzeeyi singa bamusuula muzeeyi musajja mulungi tolaba abayimbi ayagala bakubanga mumikomera muzeeyi abayimbi lwaki obagobyewo abayimbi nabagoye bayuza balinga batakisi abayimbi abamukwano gwobusimu nakuba bwakumukumu nakusaba appointment ng'oli bize n'omugambo ojja kujja bweruti nagamba muzeeyi lwongamba lwonna najja ne musisinkana nakugamba muzeeyi nina ekivulu njagala ompage nogamba tisoke tebo yammeka nti tebo ya sente bweziti nakugamba n'ebirala n'omuyamba naye abayimbi abo ekivulu bwe kiggwa ne kigenda bulungi tolabayo akwebaza okujjako abatono ennyo except mulimu abalimu empisa kati nga kabaako ewange wa ku mutima kasale ni kusaasira oyo omwagala nnyo Spice Diana gundi Sophie Nantongo bambi baneebaza naye abalala bakulekaawo otuuka ne mu kifulo nga n'entebe kwotula tekolaki teriiwo basitula abantu kwegamba naye olabanga kintu ki nakulaba ku Serena watuuka wamala eddakiika 10 nga tonafuna badisrepekitinga abantu abalala ayina baletera okuwagala otukyayisa abantu kuba g'otuuse ate ye bamujja mu ntebe okitegeera kiba tekirabika bulungi era lumu nali nfuluma neŋŋamba nedda bebali okujja mu ntebe nabo ki bantu ate we bayingiridde gano bakoze eki basasudde neŋŋamba mukyala wange tufulume tugende nti nedda kijja kulabika bubi koza abantu tebatwetekeddetekedde kola ki kujjawo naye omukyala alina amaanyi yannemesa ofuluma naye nga nze kirowoozo kyankyali kiŋŋambye nfulume nkole ki nzireyo ewaka kuba gwe kikwasa ensonyi omuntu omusanze mu ntebe atudde ku tebo ye ne bamugamba situkawo ono atuule kiba kijja ate abamu ne baziganiramu n'okugamba ne bakola ki ate nga batuufu so mu mbeera eyo kuba nti omutindo gwa music industries guli very poor fe abamu abalimu amagezi abatya okuswala tujja kusooka twewale bwe balyetereeza tulidda mu music n'olwakantu kali nga ndi naawe muzeeyi nze nga ndi naawe n'oyo omukyalo oyo mbeera buli kimu kijja kuba mbeera fine so olw'ensonga eyo ayagala mukuuka surprise akalala nti ndi Sekawere ndi Sekawere wa nnaku 2 kuzimba ggwanga yongeddeko etafaali omulanga gwa nadduli tugusudde so otuinspiringa nze n'owewange baitawerero ngenda kubeera ku Sanyuka TV mu program esi y'omukwano mubeereko mufollowinge mugenda kumanya gyenfudde wange mu mukwano ne butips mbawe ne tips sitobye nnyo olw'okubanga omukwano ogwo nasooka okumanya nti omukwano guwooma nga ogwetegekedde ngaopulaninge yes kati saaguwanga nnyo mutima na biwowoolo omanyi kasita oguwe mutima gwonna n'ogugwerako nga tunaba gupulaningira bulungi nakumanya wenguteeka we watuufu obunzika ebiwowoolo biyuzise n'omutima ne gwabikirawo kati nze neewala ekyo okay muzeeyi akasente kewasindika so far so good bwensonga bweziti bwe ziri just wano we wankalubirizaamu package kati ya nviiri era singa bakutteko ne mu nviiri package y'enviiri entebe biki okutereezaawo tusiiga njala kati wano sofa abakazi tubamaze kati mbugayo basajja igenda obeera paaka eno tebo y'abasajja ne mashini bikusetemeka entebe akamu kitundu buli emu kati ndala 2 kati wano eno mirala ziri ki okudecoratinga almost like 4M mutabaniwo mwana osaba ebingi naye bwegaddadde olumunyiiga olumwegaddadde onyiiga n'ogamba nze mpogedde yakunyiiga ono amanye enkola yange namuwa obukadde bwali 10 nemugamba akole akaduuka ka supeya wapikipiki nemugamba kati bikola obulungi ate ojja kulaba ekiddako kati naawe kola obulungi ojja kulaba ekiddako tubaddewo ndowooza mbadde ne muzeeyi
kati ebbanga lya myaka nzanga 8-9 naye okugumiikiriza bukusobozesa okuwangula ebintu ebirala bingi so kati n'ab'ekika kyange nze teri ayinza kunnenkana kyeyinza okugamba yes kakozi bayinza okuba bansinga abaana n'abakyala abangi naye akakodyo akokungulya poloti by the way kino kyali naye sikimanyi kubanga nze nagenda nga sirina kyemmanyi naye natuuka eyo nange nenfuna surprise by the way nakaaba n'amazina kubanga dadi wange yagenda okufa nga talina kyalese nze nkuze nga nze mwenyini nze netakulira buli kimu naye ate taata wange ambeereddewo kubanga yambeerera from day one nga neeseegaanye by then nali nkolera kwa kashi awo teri serebu gwe saalabako naye mu baserebu be nalaba teri kye nagamba nti oba kino nakifuna olw'okulaba serebu gundi kati babeereeyo manyi babeereeyo ne beefuula bakabi ne babeera nga tebabeerako mu bantu ba bulijjo bo ne balooza nti banjawulo naye sirina kirungi kye nakola kye nabafunamu but omuntu owa bulijjo eyankwatako era mwebaza taata wange ankoledde ebintu bingi nina bizinesi etambula ngenda kuwasa sawa